Waniriza nnyo ku mukutu ogwa Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinziira okuba nga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tweyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform era nga bingi nnyo bye tubatuusizzaako wabula mwabadde batambula naffe ensonga zino muzitegeera bulungi nnyo nnyini ddala wabula gwatannaba kubanga osubscribinga kikole kwata kagambo subscribe ako osobola okuba nga osubscribinga okwate ne ku kide ekyo otekemu all osobola okuba nga ofuna ka message buli tuba tutaddeyo obubaka wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Kino kikuyamba okuba nga otambuliramu naffe nga kusana okuba nga omanya amawulire agatambula mu ggwanga lyattu erya Uganda ne galema kuyitako olw'ensonga nti oyinza okuba olina by'okwasaganya nga muli ngeri emu oba endala amawulire gayinza okuba nga gakusubwa okugafuna mu budde naye nga ffe wano tweyama okuba nga tugakutuusaako so osobola okuba nga ogalaba obudde bwonna bw'oba osiimidde okujja ku mukutu guno ogwa Babi Television Uganda. Olunaku olwaleero nkuleetedde akatambi akakugenda okuba nga kakulaga nti pulaani y'okuwamba Buganda ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yava dda era nga tebiguddeewo bugwi era nga bangi nnyo abantu oba bannabyabufuzi nga kw'ossa n'abennaddiini baavaayo ne batulabula ku nsonga eno wabula abamukko ku Baganda ne bavaayo ne bavumirira ebigambo byabwe era ng'olunaku olwaleero nkuleetedde akatambi ogenda kubanga okawulira bulungi nnyo kansooke nkakuwe ndowooza okannyonnyole bulungi nnyo osobole okuba nga otegeera biki ebyo bye baayitamu okulaba nga bakola enteekateeka essaawa zino ezitadde Obuganda mu matigga nga kw'ossa n'okuwambibwa kw'empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II. Jjukira nti yawambibwa wiiki ssabbiiti gye tukubye amabega era nga lwali lunaku lwa Mande bwe yali ava mu Magulumeeru okuba nga afuna obujjanjabi olw'embeera ye ey'obulamu weebanga yali teri nnungi so n'olw'ensonga eyo n'agendako ebweru asobole okuba nga afuna obujjanjabi. Mujjukire nti ne ku birthday run teyaliiwo, yali mu Bamagulumeeru ng'afuna bujjanjabi wabula kasooke tufune akatambi kano akaali katulabula ku kyali kijja oba ku kino kye tulabako olunaku olwaleero n'oluvannyuma ngenda kuba nga nkomawo tweyongereyo n'ensonga zino. Kati Mengo Buganda we tunagenda okuviira mu kino insha Allah nga Obuganda bumaze okugwira ddala wansi abataali nga bantu ba Buganda bobote be bateekateekanga okwagala okusuula Buganda n'ogizisa naye kakati Baganda bennyini ate nga bali mu Buganda mwennyini ate bali Mengo yennyini yewali abafere ba Ssaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumalawo Buganda n'ogizisa. Ffe be muwalampa tuba tulabye bikyamu nga twagala balabula nti abafere bazze batandise ettaffaali abafere bazze ekyapa mu ngalo mwe ne mutugamba nti ffe tuli babi temwagala bantu abuusa bantu ba Buganda bwe mulowooza nti abantu ba Buganda banaabeera mu bujege ebbanga lyonna bantu ba Buganda baalabuse era ebinaddirira mu birinde eno ekyali ntandikwa inshallah katandika butandisi biidhinillahi taala. Naye mmwe mbakubiriza bannaddiini omukristaayo ogenda okulembeze okole ekkanisayo omukristaayo ogenda okole ekkanisayo mwe abasiraamu mukole emizikiti n'ebifo byammwe eby'obusiraamu Allah tabaraka wa taala gy'agenda obbaweera bye mwagala. Tukyeyongerayo n'akatambi akalala akannyonnyola ku ngeri Buganda gye yafunzibwamu era nga essaawa zino ebyemu ku bigambo bye twabuusa amaaso mu ntandikwa ng'essaawa zino ekyamazima bye baalinga boogera oba omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata bye yayogera ekyamazima olunaku olwaleero oba ebiseera bino tubirabako. Essaawa zino Obuganda bwawambibwa dda nga batuuse ne ku step etuuka okuwamba empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. Bingi nnyo ebikyagenda mu maaso ku mitimbagano wabula okusinziira ku bigambo bya Katikkiro agamba nti Ssaabasajja Kabaka yakomezebwawo kuva mu Bamagulumeeru okufuna obujjanjabi wabula
n'amala nazzibwayo okujjanjabibwa omulundi ogwokubiri. Wabula ekiri ku mutimbagano kigamba nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa dda era ne gye buli kati tanaba kubanga amanyikibwa wa we yatwalibwa we yawambibwa n'atwalibwa okuva ku kisaawe Entebbe. So bingi nnyo abyo tukyakutuusaako, wabula kankwongere paati 2 y'akatambi kaafuluma edda oba oli awo Abaganda ne tukabuusa amaaso nga y'ensonga lwaki essaawa zino Obuganda bukyali mu kunyigirizibwa bwe kulimu. Twava dda ku kunoonya oba okusaba Federo gye twali twagala kubanga n'ebintu bya Buganda bye yali esaba okuweebwa nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II wabadde nga akinogaanya ne Bakatikkiro ababaddengako babadde basaba Federo nga kussa n'ebintu bya Buganda ebitannaba kubanga bijiddizibwa okuviira ddala Obwakabaka bwe bwakomezebwawo wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kankuwe akatambi akokubiri akakunnyonnyola ensonga zino eza Buganda, oba oli awo okijja otoke otegeere step oba ensobi Abaganda gye baakola mu kusooka ng'essaawa zino yeesudde ennabe mu Bwakabaka bwa Buganda. Katukafuna akatambi kano akokubiri n'oluvannyuma ngenda kubanga nkomawo twongere okubanga tutemaatema ensonga zino tusobole okubanga tweyongerayo maaso. Wabula gwe tannaba kubanga osubscribinga kikole, nsabye okwate ku kigambo subscribe, osubscribinge ku mukutu guno ogwa Baby Television Uganda, okwate ne kade ako oteekemu all. Ono nno ojja kuba kufuna message bwe tuba tutaddeyo obubaka wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Katufune kitu ya video oba akatambi kano n'oluvannyuma nkomewo tweyongereyo. Ate nze neebaza Allah ne ndaba ensonga ne ngibagamba ne mummanyiira ne munvuma. Kati olwo lwemmanye lwe mwandeetako kati olwaleero mwatandise okutaggulukuka. Nabagamba ne baga abantu mmwe you people bana bamafiya b'emmengo bapangapanga bino ebintu by'emataffaali banoonya kubabba. Kubanga omusajja naawe ojja gy'oli n'omutunuulira, musajja omukulu asaze ekimemeya akugamba leeta ettaffaali, owulidde ddala omanya olanyi kyakola kya buvunaanyizibwa. Ne tubaga nti abo bamafiya ne munvuma ne mumpita, naye kaakati byakyuse. Abanene abaakulembera okunvuma luli ne bampita mu Tanzania, kati be bayita Abatanzania, be bayita Abadaama. Nze nasigadde njiku island yange nyimiridde ndi mu kirasha ntunuulira kazannyo katandika butandisi maaso ku lutimbe insha Allah. Bwe mbagamba nti muweeyo mu makubo ga Allah, nze sirina kye mbaagalamu. Ebyo nno bigambo bya Sheikh Nuhu Muzaata omugenzi, era nga bw'atyo bwe yatulabula ku nsonga z'Obwakabaka bwa Buganda essaawa zino ezaagwamu nnabe, nga ne gye buli eno tetumanyi butya Buganda bwegenda kubanga evuunuka enjege eno, kubanga abacunya Obuganda bali munda mu Buganda mwennyini, ate nga be batudde wali Emmengo nga wawulidde akatambi ako bwe kakutegeezezza. Wabula disclaimer eri nti ebyo ebigambo by'owulidde tetubivunaanyizibwako nga omukutu ogwa Baby Television Uganda, wabula bya muntu ssekinnoomu abyogedde oba awulikiddwa mu katambi ako. Si byange oba si bya management ya Baby Television Uganda, wabula bya muntu gw'owulidde. Watannaba kubanga osubscribinga kikole, kwata ka subscribe button ako subscribinge ku mukutu ogwa Baby Television Uganda, oteekeko ne notification so that ofuna ka message buli tuba tutaddeyo obubaka aba n'ensonga zonna wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda. Sigenda kubanga nsukkawo awo, atakuumira mpeera bankuumire, musibe bulungi mwera.